Hey, mwebala okunyegatako ku Financial Literacy in Uganda, nze namanja Miriam. So mulundi ogwaggwa twali tutunula ebibuuzo bye mumbuuzizza ku channels ez'enjawulo, wabula ebibuuzo bino tutabimalayo, so olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ebibuuzo ebyasigalawo. Wabula nga bwenziramu binene ebibuuzo, naawe ali ng'olina ekibuuzo teweerabira okiteeka mu comment section oba ku Facebook oba osobola n'okunsindikira ku email. Links zonna ngenda kuyanza kuteerayo mu description. Nkujjukiza n'ekirato ky'okubuuza ekibuuzo kyo ffenna tetwazaalibwa nga tumanyi, wabula waliwo ne principle gye ntambula nayo egamba mbu bwe mbeera simanyi kintu tekitegeeza mbu nze nzekka atakimanyi. Waliwo n'abantu abalala basukka mu 100 abeera tebakimanyi, so sobola kutya kubuuza kintu kyesimanyi kubanga okumanya kulina we kusookera, togenda kuzaalibwa ng'omanyi. So okubuuza kibuuzo kyo nyakubeera nkuddamu oba nja kikolako research. Wembeera sikimanyi tubeere nga nze naawe tufuna okumanya. So of course let's jump right in. Ekibuuzo ekisooka kiva wa Dorothy. Dorothy yabuuza, can I invest my money in Capital Chicken Uganda? So Dorothy yampeereza ka leaflet aka Capital Chicken nga balaga packages ze balina, balaga ne returns ez'enjawulo okusinziira ku ssente z'obeera investinze. So first of all, I appreciate initiative ya Capital Chicken okola crowdfunding okubeera nga ddala ba investing mu agriculture, and you know tuli agricultural country, that is our backbone. So I appreciate initiative gye baakola oba structure gye baakola, wabula kyesikkiriza nakyo ze guaranteed returns. Tukimanyi bulungi nnyo ffenna wobeera ogenda okuinvestinga mu company yonna otunuulira nnyo industry ki gye ba operatingiramu. Kati otunuulira Capital Chicken ba operatinga mu agriculture. Kyetumanyi ku agriculture teriyo guarantee. Twogere ddala ku nkoko, osobola okubeera n'ekiyumba ky'enkoko, abamu ku ffe tubaddeko mu n'emikwano gyaffe egirunda oba mu maka agalunda enkoko, ekirwadde ne kijja ekiyumba kyonna enkoko ne zifa. Kati obeera wakola guarantee y'aba investor mbu ngenda kuwa 12% per month, ekiyumba kiweddewo ogenda kubawa percentage. So ekyo kyokka kye sitakkiriza nakyo ku Capital Chicken. Guaranteed returns kibeera kipointinga Ponzi scheme. Mbu mwabaleeta ssente ze bakozesa ate okusasula abalala bwe bati ofulo bwete weyeyongera, wabula nga tebaconcentratinze ku returns eziva mu investment. Olaba ne S&P 500 struggling okuwa 15%. Kati what about agricultural project? So risk y'okufiirwa ssente zo ebeera yeeyongedde nnyo mu bintu ebiwa guarantee. Obeera oyagala guaranteed returns otunira fixed deposit kubanga interest rate mugikanya nayo nga tonnabako fixinga ssente zo, otunulira government securities, ola ne unit trust zina guaranteed returns. So guarantees, wobeera ne project nga bakusuubiza ogenda funa bweziti nga wayise bwebbanga bwekiti nga si fixed deposit nga si government securities, duka. So tugenze ku kibuuzo ekirala. Kibuuzo kyava wa Waiswa Bintu Richard ng'agamba, thank you for the enlightenment, but what do you mean by risk? Does it involve capital? So Waiswa abuuza, ntegeeza ki buli bwe mbeera njogera ku risk? Kibeeramu okuluzinga capital. So Waiswa n'abalala risk mu bintu bya finances kitegeeza obutafuna results z'obeera osuubidde, nga mwekyo era mwe mulina okuluzinga capital. Risk yaffe yeeyongera etya? Risk yeeyongera nnyo nga tuinvestinze mu bintu bye tutategeera. Risk yeeyongera nga tuinvestinze mu bintu nga tetulina mulamwa. Owulidde neighbor yainvestinze yaguze shares mu Plasco, naawe n'odduka n'ogula, wabula toyina emabega w'obwongo bwo toyina nsonga lwaki ogenze mu maaso n'okola investment eyo. Owulidde mukwano gwo yainvestinze mu unit trust, naawe n'odduka. Mukwano gwo yainvestinze mu bonds, naawe n'odduka. Bw'obeera okola investment olina okubeera ne nsonga lwaki okola investment, otherwise obeera oli susceptible nnyo okuteeka ssente zo mu bintu ebigenda okufiiriza ssente kubanga oli mu kubuukira buli kimu, ebimu nga tebigenda na kujja mu financial plan yo. Ekirala ekiyongeza risk yaffe eyo y'okuteeka ssente zaffe zonna mu kintu kimu, putting our eggs in one basket. Buli oteeka ssente zo mu kintu kimu, risk yo ebeera mbu ekintu ekyo bwe kifa ssente zo zonna ziyiise. Ensonga lwaki ssente zaffe tuzidistributinga mu bintu ebyenjawulo, tubeere ng'ekimu ekigaana, at least byonna tebisobola kugaana mulundi gumu. Probability ebeera ntono nnyo ebintu byonna okufa
omulundi gwe gumu awo economy ebeera eweddewo kumpi. So ensonga lwaki tu distributing ebintu byaffe mu industry ez'enjawulo, mu investment types ez'enjawulo, n'ogendako mu real estate n'ogulayo bonds, n'okola unit trust, sente zino ozitereka mu cash. Eyo distribution ebeera ekendeeza risk yaffe. Ekirala ekyeyongeza risk gwe mululu, greed. Abamu ku ffe twagala nnyo okuteeka sente zaffe bakusuubiza nga kyenkugamba ekya capital chicken. Oteekamu sente ntono return nebeera nnyingi. Yensonga lwaki Ponzi schemes teziggwangako bakasitoma, kubanga ng'abantu tulina omululu mu by'essente, twagala okufuna sente ez'amangu nga tutaddemu kitono emirundi egisenga. So nga investor agenda okubeera nga ekintu kino okibeeramu ebbanga eddene, olina okutunuulira omululu gwo. Buli woolaba nga greed yo yeeyongera mu maaso, olina okukakkanaye. Oba yensonga lwaki tubeera ne ba advisors okugamba mbu gundi eno greed esusse, we exposinze nnyo ku risk nnene, so kokakkane otunuulire investment option eno ogikkaanye bulungi. So yeyo riski zezo engeri ezimu ze tu exposinga sente zaffe ku risk. Tugenza ku kibuuzo ekirala. Dorothy abuuza, if I have 1 million, what can I invest in? Wabeera alina miliyoni emu, sente ze azinvestinga mu kintu ki? Ekibuuzo kinene ddala ng'oli nnyo ku social media, abantu bangi bakibuuza, nina sente wezi nziteeke mu kintu ki? Wabula waliwo ensonga lwaki teriyo akuwa direct answer mbu nno kwata miliyoni emu genda ogulewo boutique, kubanga tekiri direct bwekito, kiva ku bintu bingi. Esente zo wandisaddemu ki? Ensonga lwaki nakola video egamba what should I invest in? Sente zange nziteekemu ki? Kubanga waliwo ebintu ebimu by'olina okutunuulira. Abamu oyinza okubeera nga ezo ze sente zonna z'olina mu bulamu, abalala tolina mulimu, so togenda kufuna sente endala okuggyako ezo z'olina, so ogenda kulya ki sente zowooza investinga. So bintu bingi byebeera olina okutunuulira, era byonna nabinnyonnyola mu video eyo, ngenda gikuteerako link, genda ogirabe, ojja kubeera ng'ofuna bintu ki byolina okutunuulira nga tonnaba ku investinga. So tugenda ku kibuuzo ekirala. Simon Peter abuuza, wembeera nina PayPal account yange nkola ntya withdraw nga ndi mu Uganda? So buli alina PayPal account ngenda kuteerako wanene image gye nafunye. So ku PayPal waliwo bw'oggulawo account yo obeera ogirinkinze ku card, ATM card, oba obeera ogirinkinze ku bank account. So bw'obeera oyagala okukola withdraw, genda we wali transfer, no transferringa sente ze ziri ku PayPal account, n'oziteeka ku bank yo eya bulijjo, n'olyoka obeera ng'osobola okukola withdraw. Oba osobola n'okukozesa PayPal account yo nga bw'eri ku transactions z'obeera olina online. Obeera oli muntu ashoppinga nnyo online oba funa services online, kiba tekikwetaagisa ku withdrawinga, just okozesa account yo nga bw'eri, n'obeera ng'osobola okukola transactions zo ez'enjawulo. So tugenda ku kibuuzo ekirala. Monica Kembabazi abuuza, is it possible to save and withdraw within 2 weeks? Kino eno comment yali ku video ya unit trust. So yes, ku unit trust obeera osobola okudepositinga nga leero, next week no withdrawinga, wabula ekiruubirirwa kyo kibeera ki? Kubanga unit trust nagamba etambulira ku principle ya compound interest. So sente zo obeera olina okuzirekayo akabanga zibeere nga zisobola okukola interest erimu amagezi, obeera ng'osobola okubenefitinga mu compounding. So kinene ekyokuteekayo sente zijjeeyo, wobeera olina sente kyogenda ozikozesa mu bwangu ddala, kyandibadde kyamagezi n'oziteeka mu savings account. Ekintu kibeera urgent, sente zange ngenda kuzeetaaga mu nnaku nga 2, lwaki obeera oziteeka mu unit trust? Ate obeere nga waliwo eyo time period, unit trust is withdrawing between 2 to 5 days. So kiba kijja kutataganyamu sente zo obeera ozeetaaga mu bwangu. Nakola video actually endala nkugambe sente ki z'oterekawa. Tubeere nga ate tofunye bukadde bwa 2, ogenda bwetaaga omwezi ogujja, ate ogenza oguzaamu poloti, otuuka okuzeetaaga nga tewali wagenda kugula mu bwangu. So yes, sente zo zibeera osobola withdrawing amangu, naye buli sente ez'amangu oziteeka ku either mobile money
oba zireke ku bank account. Tugenza ku kibuuzo ekirala Esponjo yambuuza oba nina English channel. Bannya bambuuziza lwaki video nzikola mu Luganda lwaki zikola mu Luzungu, but information mu Luzungu nnyingi nnyo naye waliwo gap ebadde nga ebintu engeri gye babinnyonnyolamu omuntu nga tamanyi Luzungu oba nga principles ezimu zetukozesa mu finance ezimu zibuwalira nga kizibu nnyo omuntu oyo okuzinterpretinga ensonga lwaki ndi mukozesa Luganda ku channel eno. Nyesha Luganda luli therapy erinza y'ensonga lwaki nasalawo kukola video mu Luganda yadde ndi strugglingamu ebiseera ebisinga ye mundaba nga mixingamu Oluzungu naye sikwagala kwange njagala kubeera consistent mu Luganda. So abagala videos mu Luzungu for now ndi mu Luganda. Ekibuuzo ekirala Mawanda Ronald yagamba can I fix abuuza oba Centenary Bank ekola fixed deposits. Yes, Centenary Bank ne banks endala zonna zikola fixed deposit. So buli oyagala fixinga sente z'ogenda negotiating interest rate ebintu bya fixed deposit binene ebisinga bibeeramu negotiation is okulamuza. Bank yinza okujja ne of course babeera ne maximum gyotasobola kusukka okusinziira ku sente z'ogenda okufixinga naye babeera ne ka gap ekosobola okunegotiatingiramu. So obeera oyagala okukola fixed deposit tukkirira bank yo negotiating interest rate gy'oyagala nebbanga kiri oyagala okufixinga sente zo bajja kuba bakuyamba. Ekibuuzo kyava wa Julian Kisaaki ng'agamba what's the lowest amount of money they take in for investments such as time to draw. Julian abuuza sente ki entono ze batwala okuinvestinga ekipostinga ku unit trust, sente ki entono ze batwala n'ekirala obudde ki bwe batwala ng'oyagala okukola withdraw. So unit trustzetulina mu ggwanga ezisooka zeno etandika na $1,000 atanakozesa koodi yange njikuteereddeko ku screen era neeyongera okwebaza buli muntu akozesa koodi yange mbalabe mu background. Thank you so much. Tweyongera okuinvestinga. So zeno etandika ku $1,000 oba oyagala okuinvestinga mu unit trust. Fund yeddako Standard Chartered Bank ng'eyita mu Sanlam. Video nagikoledde gye nakasembayo kola I think ya Shiringi Fund. So Shiringi Fund yetagisa $2,000 eyo eri wakati wa Standard Chartered ne Sanlam. Eddako funds endala zonna Britam, UAP, ICEA zonna zitandikira ku $10,000. So okusinziira ku sente z'olinawo funa fund ki ejja mu sente zo. Ekya funds zino eno zonna zikola withdraw between ennaku 2 n'ennaku 5. So oteeka mu withdraw request yo olindamu between ennaku 2 obutasukka nnaku 5 obeera sente ziwa zifunye dda ku account yo. Ekibuuzo kiva wa Dickson Kasoro ng'agamba explain to us bank accounts that don't have implications. People just open accounts. Dickson agamba abantu bagula obuguzi account so bannyonnyole bank accounts kyezitayina implications. Of course kinene ekibuuzo kitunuulidde emirundi mingi. Tulekerawo okugulawo account just for the sake of kugulawo. Tunuulira account kyo characteristics ki zeeyina, then characteristics ezo zijja mu biruubirirwa bye by'ena account. Tebali mu banks zinene teziri mu kutuyamba obuyambi okugulawo account. Bali mu kola business. So togenda mu bank n'ogamba nze banzigulirewo account and then ne bakugulirawo yonna gye baagala n'otambula butambuzi. Bw'ogenda mu bank ekisooka ndonda bank gy'oyagala ekiddako bannyonnyole njagala kugulawo account nga njagala gikozesa kino ne bwe kiti. Then yenna abeera agenda okukolako ba relationship manager oba banking officer agenda kuwa bank accounts ez'enjawulo bank eyo zeeyina oba zisobola okuwa okusinziira ku mugaso ki gw'oyagala okozesa ku account yo. So tunuulira accounts zineno ziyina characteristics ki, ziyina fees ki, minimum amount sente ki zesina kujja ku account nga sifunye penalty. Then account yange girako ATM nsobola okubeera ne access ku online banking. Ebintu ebyo byonna olina okubitunuulira. So wabeerawo account nga maybe bank account zonna zeyina tezijja mu list y'ebintu ki by'oyagala, tambula genda ofune bank endala esobola okuwa account gy'oyagala. So sitteeka mbu nno nze ndi ssomero so account yange nina gigula mu Sekenya Bank oba ndi musuubuzi account yange ngenda gigula mu Miriam Bank. Tunuulira
waliwo banks ezisinganga zina niche marketing fe tusavinga abasuubuzi twabakolera account specifically yawe fe tusavinga abalimi oba abantu abali mu byobusuubuzi by'obulunzi twabakolera account ejjamu industry yabwe engeri gyetambulamu yensonga lwaki olina okubeera ne factors ezo oba mugaso ki gw'oyagala okukolera account ofune account enakukolera obulungi. So ekyokumala kugulawo account ebyo byadda tubirekerawo. So tweyongeddeyo mu kibuuzo ekirala. Pam abuuza, does it affect my account if I delay to deposit for like 4 months? Pam kino yakibuuza ku video gye nakola ku Zeno. Nedda tekirina ngeri gye kikkosaamu bw'obeera ng'ogenda kulwawo okukola deposit mu unit trust account yo. Bwe bulungi obuli ku unit trust mbu tekikwetaagisa kubeera consistent yadde kiri advisable naye life happens. Tufuna ebizibu ebyenjawulo ne tubeera nga ebiseera ebimu tetusobodde kukola deposits. Actually mu video gye ngenda okukola nga tureviewinga Zeno account gye naggulirawo eno channel nja kulaga mbuno yes mazeeko ebbanga nga si depositinze but account yange ekyaliyo era tewali penalty gye bagenda kunzijjako. So beera tusobodde kola deposit kiryoka tewali ngeri gye kigenda ku affectingamu. Unit trust ziwa that flexibility. Osobola okukola lump sum payment n'okola investment yo maybe mulundi gumu omwaka. Bw'obeera osobola bya wiiki osobola okukola ebya wiiki, bw'obeera osobola okudepositinga buli lunaku well and good, bw'obeera osobola okudepositinga every 2 weeks, like it's that flexible. Tewali penalty n'emu gy'ofuna. Nambale Jen yambuuza where to invest 300k. Nambale abuuza wa bwensobola okuinvestinga emitwalo 3 nga nfuna omutwalo gumu buli lunaku. Bannaye okufuna return eno already obeeranga mu 1000% return. Tekiriijo kyekyo kye nakunnyonnyodde ku grid. Buli w'oyagala okufuna amangu oba okufuna ekinene ng'otaddemu kitono kigenda ku exposinga ku Ponzi schemes kuba yeyo marketing technique gye bakozesa. Leeta sente entono ogenda kubeera ng'osobola return zo wazijjayo dda mu weeki 2 already obeera ne that sort of guaranteed return. Nakunnyonnyodde dda grid, funa financial advisor, funa accountability partner, buli wofuna binene bidero bibeerayo nnyo mu marketing buli omu mumanyi gye muli. Bakusomera nnyo binene bideyo mpa mitwalo 10 mu myezi 2 ogenda kuba ofunye kakadde. Ebintu ebyo y'ensonga lwaki abantu bangi bafeera ssente zaabwe olw'okwagala okufuna ekingi mu ssente nnono ze tutaddemu. So mu butuufu tewaliyo investment n'emu gye mmanyi gy'osobola kuteeka mitwalo 3 ng'egenda kuwa omutwalo gumu buli lunaku. Wabula waliyo eyo mu businesses ddala abantu twatunulira business nga ya chapati banene abasekako ebyokulya ku kkubo biki. Abantu abo be basobola okukola returns bweziti. Businesses zetaaga investment capital ntono naye bambi bakola amagoba ge tutasobola kulaba ino mu businesses ennene. Naye n'ezo business nazo mukimanyi zijja ne risk zaazo. Tolina kifo kiri permanent oba enkuba ekkubye biki abaseka popcorns. Returns yes zivaayo nga nnene ddala kuba omuntu oyinza okukomparinga ssente z'osobola okufuna nga osise chapati oba ng'olina akusiikira chapati compared to interest gy'ofuna mu government securities. Aseka chapati abeera akusingira ddala wabula ne business ezo zirina risk yaazo. So answer yange yeeyo. Ekintu kye mmanyi ekivaamu interest ennene ye bunene obu businesses obutono wabula teri kintu kigenda kuwa 1000 return per annum kizibu mpozi ng'obbye bubbi. Tweyongere maaso Nabulya abuuza, can I tell someone to open for me an account? Nabulya abuuza oba asobola okugamba omuntu amugulirewo account. Nyongera okubajjukiza ebintu bya finances tubikole nga byaffe. Tewaliwo nsonga lwaki tuminimizing ennyo ba middleman betuyingiza mu bintu byaffe ebikwataganya ne ssente. Gwe oyagala nnyo oyagala kola forex trading, oyagala omuntu omuwe ssente yakutradingire akuwe buwi return. Okanya kuteekamu ssente nga bakuweereza tukomye nnyo ebintu bya
njagala kugula ttaka wabeere wakugulira ateeke mmanya ge anaabikuwa edda oyagala kugulawo account alibeere akugulirawo mu mannya ge leka ebintu ebyo bitu exposinga nnyo ku risk ensonga lwaki abantu tubalaba banene ku social media nga bakaba nawo nogundi sente zange nazikozesa biki ngesigenda gendamu kati wabula kendeeza ba middleman ekintu oba tosobola kyekolera sente zireke ku bank account at least kazeebake wabula nga toziruzinze zonna olw'okuba toyagala kwekolera bintu wobeera waliwo kyotamanyi kibeera beta noonoonya okumanya ekintu kinene abakikola bakikola batya nsobola okukiyiga ddala nkyetaaga oba sikyetaaga ebibuuzo byobeera olina okwebuuza mu kifo ky'okugamba nawulidde mukwano gwange akola forex trading kamuwa kakadde kange nnyumungulizeemu ebintu ebyo bigenda kufiiriza ssente obeera tosobola kyekolera kireke tugende ku kibuuzo ekirala Judith Aluport yambuza nkole video ku SACCOs ziri legit oba so yambuza nkole videos ku SACCOs video eno njagala nnyo okugikolera nja gikola wabula SACCOs tuzeetaaga ate structure nnungi nnyo kubanga ebintu ebisinga tetusobola kubyekolera nga ffe kyengezako okugamba oyinza obutabeera na ssente zaawamu okukola investment gyoyagala okukola SACCOs nnyingi nnyo ennaku zino zigula ettaka wamu oyinza gwe omuntu nga ggwe obutabeera na bukadde 10 mulundi gumu okugula ettaka oyinza obutabeera na ssente nga ggwe mulundi gumu okukola ebintu bya haya SACCOs ezimu ziguze zitenti masepiti biki nga babiharinga out ku mikolo egy'enjawulo gwe nga gwe oyinza obutafuna ssente zisobola kukola kintu ekyo wekka wabula wewegatta n'abantu abalala kijja banguyira so gwe mugaso gwa SACCOs twegatta n'abantu ne tukola investments ez'enjawulo ne tubeera osobola okugyamu ssente ne muzispliting wabula waliwo ebintu byolina okutunuulira nga tonajoininga SACCOs era obutakola video eri diluted nja kuba nkola video eri separate eya SACCOs nkunnyonnyola ebiki byosobola okutunuulira SACCOs zineno omanya otya mbu eri legitimate obanga tebagenda kukufeera kyandibadde kirungi n'ogyegattako oba osigale ng'okola ebintu byo wekka ebintu weebityo SACCOs baziregisteringa batya nja kubeera mbikunnyonnyola mu video ya SACCO n'ekirala Edward yangamba nkole video ku insurance topic gyenzirako okutunuulira buli omu alina story ku insurance era wobeera olina ekintu ekiri specific ku insurance bambiteekayo comment njagala kumanya yo insurance story nababuuza ne ku Facebook mungambe stories zammwe mbeere nga nsobola okukola video egenda okuyamba oba egenda okuaddressinga ekibuuzo kyo kyonna kyolina ku insurance so ebibuuzo byaffe bikomyawo ebyolunaku olwaliro mwebala okubuuza ebibuuzo abapya wanene tubaaniriza nnyo so many people have subscribed thank you mbalabeyo mu background mwebala okutwegattako yes tuli financial literacy in Uganda isira tuyiteeka ku personal finance twagala okwogera ku ssente erekera okubeera tabu ebeere household topic tuleme kubeera nga eddambu otuula ewaka okwogera ku ssente tabu tetusobola na kufuluma mu kamwa so yeyo tabu gye twagala okuggyawo tubanga tusobola okubeera ne open conversations ku by'essente so twegattako omulundi omulala sharinga links za video ezikoledde obaire ng'osobola okuyamba omuntu omulala so mwebala okunnegattako olunaku olwaliro tulabagana omulundi omulala akuume